mbeera ne muzzukulu wa Nvirimbi Ndawula Aliberito nga yali ku ludda luno olulala. DJ Daniyo abeera mu byuma n'ateresa amaloboozi gano n'ogawulira nga geego. Ate wali Pros Kabanda nga yekigemuzi waffe. Tubeera ne munnaffe atuteeka ku mutimbagano ogw'ensi yonna. Ensi yonna kati eba etugoberera butereevu nga ye Jesse Mukwaya mwana yeddira Mbogo mu Akabbiro kamanyi kale bakeeko sikeeko naye nga byebibyo. Tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwenna abalina emirimu gye mukoze egy'enjawulo abafunye ebizibu ebitali bimu mwenna tubasaasira. Njagala okusooka munnange ono asooke yeebaze bannaffe bano betutambula nabo mu Akabbiinkano mu bufunze tulyoke tugenda ababbiinkanyi bonna weebali okujjukizaako akatono ennyo abanabbo abamaze okuyita ku mitendera guno bo batuuse dda. Tulinayo Sekalo Peter wa Isaac Newton, tulinayo Kawesi Edgar wa Nagarini Vocation, tulinayo Wampi Ashad Wazairwa Africa with Love, Chikawi Ivan, St. Pochano kuzi abo bo bamaze okwesogga omutendera guli n'olwaliro twagalako bana babiri twagalako babiri kale weewaawo tweyanziza nnyo omuwuliriza waffe omulungi atumbudde essaawa zino tukwebaza olw'okubeera nga ate ogoberera Akabbiinkano. Twongera okwebaza bannaffe aba Bukoma Nsimbi Secondary School O&A level mwebale kubeera nga ate nammwe mweyunze ku Akabbiinkano ssomero lya secondary ate nga mwattu liteekateeka future y'omwana n'ebeera ntangaavu lisomesa amasomo gennyini ag'omugaso eri omwana lya kisulo eri abaana so n'abave wala nga babaaniriza. Kaakati nno bagamba batya nti basangibwa Bukoma Nsimbi wali era nga ky'olina okukola kwe kubeera nga mwattu obeeyungako ate osobola okubeera nga omwana asomera ddala bulungi. Bakubire ku ssimu 070M162471 oba 07725562539. bagamba nti basange Bukoma Nsimbi ku luguudo oludda ebigasa ojja kubeera nga mwattu ate omwana asoma bulungi. Management ya King David High School mwe tujja kussa mukono kubanga kyo mubeera kitundu kuffe mu Akabbiinkano. Bakyawandiika nno abaana okuva mu siniya esooka paka siniya ey'omukaaga lya kisulo awamu n'abava ewala nga babaaniriza abaana abava ebweru. Kaakati bagamba batya Unebu Center weeri ku siniya ey'okuna n'ey'omukaaga security egguluggulu ate n'ebyo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo obw'omwana weebiri gamba ng'amasannyalaze ne standby generator. King David High School tuli ku luguudo oludda erusango okulira na poliisi y'Erukaya. Yogerako ne director ku 0750 4302 884 osobola okubeera ng'ensonga mwattu ozitangaalamu. Bannaffe ab'Amasaka Parents Konoweka Nursery and Primary School ne baga nti naffe situusigale omwana wo twagala tumubangule naawe osiime. Ssomero lino lirina Unebu Center lisomesa abaana okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Abo be ligunjudde be balyogerera kubanga be babeera bakola mu bulamu obwa bulijjo byeyogerera. Kaakati nno balabirira bulungi abaana security weeri abaana balya bulungi basula bulungi abasomesa batendekere ddala bulungi era omwana nga bamuwa ebyo ebigenda omutambuza mu nsi eno ng'agisobola. Basangibwa ku kkuba erigenda ebwala. Kale bakubire ku 0758 68 976 oba ku 0774 0254 91 mwattu basobole okubeera nga bwe batyo ate nga balabirira bulungi omwana wo. Bwe nvudde awo nengenda mu bannaffe aba Cake House. Cake House bano mwattu bakola byakulya ebyo ebyoliirawo n'ebyo eby'emikolo. Bakola cakes eziwoomera ddala obulungi gamba ng'ez'embaga ziyite wedding cakes, graduation cakes ezo ez'amatikkira, anniversary cakes ez'okukuza ebikujjuko, birthday cakes ez'amazaalibwa, congratulation cakes. Kaakati awo ne bagamba bati oyagala kapiza kasumbuusa gendawo. Bagamba n'ebyokunywa mwattu nno babirina ebiweweevu teekako kacaayi akamata n'akakalu kwoteeka ne juice. Kaakati no bayina tiscone bayina donuts eza cream meat kebab n'ebirala bingi. Gwe nno atambuddeko n'omwagalwawo osobola okukyamawo wali obutebe weebuli. Basangibwa ku Lukunda Arcade wansi wa Rasta Julius awo mu Kago Down webali.
bafune ku 070 0 29 37 awo obeere nga mwattu weetuukidde mu Cake House. Kaakati bannaffe aba Winners Junior School ne bagamba nti bwe bikwata ku kusoma naffe weetuli basomesera n'okugunjula omwana mu mpisa ne mu ddiini era nga mwattu basomesa abaana baffe era nga basangibwa wali Kirinda, Nyendo, Masaka. Kaakati batuukirire bakubangulire omwana. Essomero lirina amazzi, amasannyalaze na buli ekyetaagisa mu kugunjula omwana. Tebasosola mu ddiini. School fees zezo ezisoboka. Bakubire ne ku ssimu oyogere n'abakulu bakunnyonnyola akawonvu n'akakko ku 075 58 39 13 oba ku 075 53 3 awo obeere ng'oyogera bannaffe aba Winners Junior School. Atoyanza nnyo toyanzeege anaali ku muzindaalo Sekidde Arthur James si kyekyo oviridde ku ssomero ki Kikungwe Senior Secondary School. Kikungwe Kaddu Mutenza akyaliyo omukulu oyo mugadde mutumidde nnyo nja kubuulira ebyafaayo byange ne Kaddu Mutenza. Kaakati bwebanga gwe Sekidde Ssennono Henry agambye ne Nnabakoza Masituula nti gwe waabwe tobaswaza okitegedde. Chairman Catholic Association ewa Kikungwe Segawa Joseph Aka ne mu Jose ne bannanga abalenzi. Kale agende muganda wange nkwagaliza mikisa myerere Arthur kisoboka otegedde. Ndemumpa amaanyi. Yes sir. Ono prefectorial body eya Kikungwe Secondary School bagambye nti bonna bali mabegawo. Ediboy Kikungwe Secondary School ekakoza Bumbeka akwagaliza buwanguzi. Abaana ba senior 4 bonna aba Kikungwe Sekidde Arthur Kigongo gwe waffe mu abaana abo bawerevo gwosirike bano bagaye mu bawerevo gwosirike ebirala tuli mabegawo. Kaakati nga bakutandise mama ne tata gye bali. Yes sir. Mama ne tata gye bali. Yes. Babeerawo. Tata babeera Lugala. Masanafu. Kampala. Batuulira bagambe nti taata ne maama maze okuyingira ebbinkaniro. Taata ne maama maze oyingira ebbinkaniro era nga mbasuubiza okufuna obuwanguzi wabula nsinga otumira jjajja wange ali ku kyalo. Awo tojja kgendayo kaba kutwale n'ebibuuzo bitaano ebisooka. Muganda wange wangisebo nze nagenda okukubuuza ndiwo ssenyaawo naye ebyokubeera nti ndi wa ku muliraano n'Ekikungwe tekijjaawo nti nja kuyisa Kaserengeto. Weewaawo ebintu bye ebigambo bino bye ngenda okukuwa njagala obinjatulire nga bwe biwandiikibwa. Omutete eri o ma wu ta ta bakuwe busatu. Ekibuuzo kye ekyokubiri omugondoli eri o ma wu ga o na da o la ye. Iyo n'oba otya omwana ono bamuwe busatu. Tugenze mu bisoko. Otandise okundaga nno nti oli wa ku muliraano. Okuba mu bibbo kitegeeza ki? Nkulina. Okuba mu bibbo kitegeeza kubanga oli mu kulya. Wakayima mwana muwala. Yogerera oguyogera. Wakayima kwagala ku Juliet. Okuba mu bibbo kitegeeza kulya kwa Kabaka. Webale nnyo. Bakuwa akabonero mwana wange. Ekibuuzo namba 4. Yes sir. Okusuula ebintu omuguluka kitegeeza ki? Kisoko. Sebo kitegeeza okwesonyiwa ebintu. Tereza. Kitegeeza ebintu okubyesonyiwa n'obijjako ebirowoozo. Tulinawo Wakayima? Peter. Awo. Okusula muguluka kitegeeza obutafa ku kintu. Mwakabonero. Wano nawo batereeze mubayigire ddala bagambe nti okubeera mu bibbo kuba kulya kwa Kabaka oba abalangira. Tubeera mu bibbo tetubanga bakopi abalya ne bagamba bali mu kulya wali jakuleetera abantu enkundi. Ekibuuzo namba 5 mwana wange. Yes sebo. Okukomba kweyima kisoko
kitegeeza ki sebo kitegeeza okugaana ekintu n'okigaanira ddala bakuwe busatu tweyanziza tambula booti mwana muwala yingira emiguwa ate tulabe ensonga nga bwe zinaabeera okyali ku leedi ebudde y'omuntu wa bulijjo gwe kwagala kwe Juliet lweyogerere amannya ovudde mu ssomero ki Malongo Baptist eri ludda wa Lwengo district nga wa ova Katovu ku kasozisozi waggulu okwata kulira eryekaikolongo ligenda ekyemmamba bwe wali Malongo byebizimbe byetulengera ebyo ebipya omukulu w'essomero gyali yani kati sooka otumire ku maama ne taata gye bali babeerawo mama ne taata babeera Ntuula Katovu Town Council mu Katovu Town Council awo mwe babeera ojja kundabira tawuni kiraka wa Katovu omumanyi ye mukulu Nsereko kale tuvuddeyo Bawula agambye nti Ninsi ye Ninsiima Maureen kwagala kwe nkwagaliza buwanguzi obubaka mwebuli omutegedde nga weebaza nti weebale nnyo Malongo Baptist High School buvudde wa Nakazi we Silvia Sini eyokusatu kwagala kwe gwe wekka gwe weeyanze bweyanza nze nga nkuwa bubaka wano ono ye Nakavuma Catherine Sini eyokuna naye akwagaliza buwanguzi agambe Ninsi ono ye Ninsiima Maureen kwagala kwe gwe wekka abo balage kikyoli n'agamba ye atumiddeko kale ne mwami Tayebwa Godoni kale tweyanziza nze Mugenyi Peter deputy Mugenyi Peter agambye kwagala kwe tonswaza mugambe sijja kuswaza kale ono nno muzira mubazira Mayiga Keri omusomesa ku Malongo abasomesa Mayiga Keri balage nti wamma akubangula muzira kale mugambe tojja muswaza ono ye musawo Nabbanja Letitia ekyetume erinnya eryo Letitia nno ddene wano ekyetume ku Nursing School Lwengo agaye kwagala kwakwagaliza buwanguzi ono ye Kavuma Juliet Baasa Baasa ndowooza era kyaba ataddemu kyekikyo naawe naye akwagaliza buwanguzi ono ye Nakavuma Catherine Sini eyokuna akwagaliza buwanguzi Kalibakanya Alfred nno ndyagadde erinnya Kalibakanya kalimwogolo okugulu agenda yakwagaliza buwanguzi obubaka buubwo kabakutwala mu bibuuzo byo weewa omwana nge kwagala kwe omwana ow'obuwala yekka alage nti olina ki nti olina waaka oli mu sseddume 3 ekibuuzo kye ekisooka kwatula njagala kino kinjatulire nga bwe kiwandiikibwa Kyaddondo Kaneya da ezannabansa sana mpulira bibyo na da ne bakuwa obubonero busatu mwanange ekibuuzo kye ekyokubiri Katikkiro ka genda mu maaso ka ta ezannabansa sana yi ka yi mwanange ne bwokomaawo kyaganye tebakironda ekyo kireke ogwiridde ku ta ebaddeemu nga kazi ezannabansasaana ne tugenda mu bisoko njagala ombuulire ekisoko kyengenda okukuwa kiki ekitegeeza nze mmanyi okyabasobola okulinnya mu mmere kisoko okulinnya mu mmere kwe kusanga abantu nga bali mwanange bakuwa obubonero busatu ekibuuzo namba 4 okuba kawenkene kwe kubeera omuntu ng'oli wa mutawaana bakuwe busatu ekibuuzo namba 5 okufumba lukulu tokota kwe kufumba mpola mpola bakuwa obubonero busatu mwana era owummule n'okuwummula tweyanziza tweyanzeege
awuliriza tukyatwala ababinkanyi bano namba 3 amaze alinawo obubaka bwe namba 3 tulabe kale namba 3 amanyago Luswata weddira ngonge mmwe muyina ddamula badde kutadde akasubi mu nnyindo oviiriddewa Masaka City High School eriruddawo omuntu mubuulire kijjawo emyaka engadde ekasijjagira wali Masaka City High School omukulu w'essomero yani Kajubi Javiira maama ne taata gye bali aliruddawo mutumiriku tumiddeko nnyo maama mukyala nakawunguzi mugambe nti maama ansabira ngenyingidde bbinkaniro mama yezera ansabira wendi mugaye yenze mutabani wo sitoyinayo mulala kambavuge bano kujja kuntegeera nkale kaba kutwale mu bibuuzo byo Swamadu salaamu alaikum. wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh wankubadde salaamu yange okizzeemu sikiŋŋaana kubuuza bibuuzo ate gwe nkwagadde tugenda kwatula nga bwe kiwandiikibwa kimaanya ka yi ma ya a owandiise kimya kimaya kyawandiise genda ku kirala ekibuuzo namba 2 obusense o ba wu ontyo sa e na na o ba ontyo wu sa e na si es kale genda maaso kale malaga musajja ameganye nakyo musiraamu kakkana kakkana tugenze mu bisoko okusiwa ensaano ku mazzi kisoko kitegeeza ki kolera bwereere okyalina obudde kola kintu nekikufatta obwe okozesezza ekisoko okikozesezzaamu ate ekisoko nsoloterezaamu okolera ekintu obwereere obutafuna obeera nga kwegamba kyokoze okoze nga naye kwegamba tekisaana oba atulabe Juliet eyasoose imirira wano wakati awo Wakayima kwagala kwe Juliet okusiiwa ensaano ku mazzi genda mu maaso kwagala okusiiwa ensaano ku mazzi kukola bintu kutawanira bwe kukola kintu n'otawali okumala ebiseera kumala biseera gundi jangu Wakayima sekidde okusiwa ensaano ku mazzi kitegeeza okukola ekintu ekitasobola kuvaamu ekitasobola kuvaamu muwakabonero ani sekidde gwoba wakabonero ekibuuzo namba 4 muddu wa Allah kakkana okukoowa nga banyaga kisoko kitegeeza kulemererwa wasemba kulemererwa kukadde akasemba ekyo tewemenya kwe kulemererwa ng'onootera okumaliriza ekintu ekyo bakuwe busatu muwekirala ekibuuzo kyo namba 5 ebigambo ebitaliiko mutwe n'amagulu kisoko kitegeeza ki okufubutuka ebigambo okwogera ebigambo newe bitasaana terezaamu okyalina obudde okwogera ebitasaanidde kwegamba Wakayima sekalo kwogera ebigambo bitalina ku mutwe n'amagulu bitategeera Juliet okozesezza kisoko Juliet Wakayima Juliet okwogera ebigambo naye ng'olimba owayiriza tobimanyi nga si bituufu kituufu muwe Juliet akabonero kwagala tweyanzege ntambula omulungi awuliriza tukyali mu Akabbiinkano tugenze mpa obubaka bw'omukulu oyo abumpe mukulu ani
Sekaropito vilide mu ssomero ki? Kalisizo Seed School. Bakuwulira nno. Tolaba obadde obakwadde bwakwagala kwe. Sekalo ono kale zino saagala zino zitwale Sekaropito n'agambye ye maama w'omukyala Nakawunguluusi ne taatawo Nsuubugaddeewo bakwagaliza buwanguzi entambula nno nzito bagikuwadde nono n'agamba nze mukwano gwo Namulema Juliet sini ey'okuna ne Jeni Nampijja tukwagaliza buwanguzi nono n'agamba abayizi ba sini ey'okutaano nga bakulembeddwamu HP Nakalya Sherina ye HP wamu lwekiti wafuuka HP Sekalo ne Gloria Nakijoba Wini nabo bakwagaliza buwanguzi nono n'agaana okukkiriza omukyalo okufuga naawe leka Sekaropito tukwagaliza buwanguzi ye Nakijoba Wini okuva mu sini ey'omukaaga kuliko ne Mugenyi Hassan sini ey'okutaano Nannyondo Betty sini ey'okuna Namuyimba Sharon sini ey'okuna ne Namiro Maria sini ey'okuna ne bano n'agamba nti Sekalo mikwano gyo omulirinda Nakayemba sini ey'okusatu Chozeni Justin sini ey'okubiri Nabukenya Viola Matovu Yisa Kamiri Beth sini ey'okuna nabo bakwagaliza buwanguzi nono n'agamba atya bano bayizi ba sini ey'okuna mulimu DJ Timo DJ Daniel kyalina omulimu DJ Obunanabise Goloba Benadi Nteza Edward Juko Isima Wanyana Gloria bonna bakwagaliza buwanguzi Kivumbi Julius ne Nakayenga Agnes Nabukeera Winnie Esther nono n'agamba nti ye mukyala Jumba Mama Giovanni Kalagala Mama Aneti ne mukyala Aloisa Namiryango bakwagaliza buwanguzi entambula bagitaddemu abo bonna nno bano bayizi ba sini ey'esooka Namwanje kozi bamuyita ba Benson Bana kale bayite nga ate bakwagaliza buwanguzi mulimu Kiwanda Nakintu Juuko Sherina Samali Tendo Nataba Namayi Namaganda n'abalala bakwagaliza buwanguzi era entambula bagikuwadde kakati mama ne taata gye bali batumireko mama wange Nalongo omulungi Ruthi ali awe Namiryango n'ekitange Nsuubugaddeewo omwami kyate Namiryango batumireko kwendi munywezeeyo mutudde mbanywere mmoloka esimu ateredde weewa ate n'erinnyo olina ly'amaanyi Petero yali w'amaanyi nnyo mu Ekereziya kati balabina bano nti oli kali bobo oli mugumu nnyo kuba Ekereziya kweyimiridde kaakati nga gwe oli Petero njagala onjatulira ebigambo bino nga bwe biwandiikibwa Kamaliba ka ma la yi ba matu nno nimbye Kamaliba oti tukironda wano wabadde wawangaale watandika kaakati ekibuuzo kyaffe namba 2 Kyambalango ka ya ma ba la nkuwulira o na otyo ga o kale tugenze mubisoko bakuwe kale busatu nga bwekiri nti wagisiimudde tukkiriza kibuuzo kyo namba 3 Petero okuba olumbe lw'ekirago kisoko kitegeeza ki kwetama muntu kubanga mukambwe nnyo wakayima luswata luswata tujjamu wano oli tetujjamu mukanze munnammwe sawa Juliet wakayima Juliet okuba olumbe lw'ekirago kuba wa mutawaana Juliet muwaakabonero ekibuuzo kyo namba 4 okutema ebisiki kisoko kitegeeza ki kitegeeza kusumagira bakuwa busatu ekibuuzo kyo namba 4 mu bisoko okuzina gunteese kisoko kitegeeza ki kuzina gunteese kubeera
kukyamuukirira ng'ofunye ekintu n'osanyuka n'ozinamu ozine bunteesi tasuubira n'osanyuka naye kale oba omuweera awo kataddemu akessanyu kano kubefuna ssanyu naye tikuba kuzina ekyo kitegeeza kwe kuwulira essanyu nga waliwo kyofunye oba kyosuubira okufuna mutima ne guteeka kale tambula muwe busatu mwolagamu okubataddemu akessanyu tweyanziza tweyanze ng'omulungi awuliriza tukyatambula kamalo batwalamu n'engero 3 mbawummuze ntandise n'emukulwani sekidde njagala bwoti muyina ekigambo abavubuka kyemukozesa ffe abakadde kyetutamanyi kivugambo ki sekidde njagala vibe tugenze ku lugero olusooka ngero kati nsonge lwenkubuuza lwonziramu olusooka nsawo nkadde malayo kimuyinze Sekalo Peter. Sekalo. Sawo kadde tegwa ko biraka. Nedda. Sawo kadde. Emanyibwa nyini. Nedda. Juliet nawe yagala gezaako abyeganye. Togiteresa munno. Tugenze ku kibuuzo ekyomusanvu. Wuliriza lugero. Sekidde. Sematiko gajjibwa omuwulu. Nyirimu yagagaba. Teresa. Omufumbo yagagaba. Kyembadde njagala ekyo bakuwe akabonero obubonero busatu. Tugenza ku kibuuzo ekyomunaana. Lugero. Emirembe engalo. Oli kati esawe badde terinakuba nono terinakuba oyina bonna kitubawo abadde agambye ekinyinze abadde agambye ekinyinze Wakayima Juliet ddamu emirembe engalo buli oguddawo gukira gunnaago bakuwa akabonero Juliet otuule ne mu ntebe awo eyegonda obulungi ogiwulire nkutandike n'engero 3 ndyoke ngende wa DJ Daniyo atuwummuzeemu olugero olusooka Juliet. Yes sir. Oliriza nnyonyi teyise malayo ekolerera makaayi bakuwa obubonero busatu olukibuuzo ekyomusanvu ensambu yeewala Wakayima. Zoluganda. Terya nyini. Tewali. Ensambu yeewala eguliisa ekiro. Tugenze ku kibuuzo ekyomunaana nkuwummuze. Nsawo ya mukulu. Nsawo ya mukulu. Tekuterekera. Nedda, Teresa. Nsawo ya mukulu. Wakayima kati Sekalo tomuwa. Sekidde. Sebo nsawo ya mukulu tebula muziika. Tebula muziika. Akabonero. Tambula ate otuule waawo tulabe. Mukulwani. Gwe namba 3. Nozolaba nti tukyatambula bulungi. Namba 3 luswata. Engero 3. Olusooka. Empaka ennemeremu. Empaka ennemeremu. Zikuwa okuvuganya. Wakayima. Juliet. Wakayima Juliet. Empaka ennemeremu zikubya mukyala. Ebyabanozilonda nkwagadde. Tugenze ku kyomusanvu. Semutego tegulwala mugongo. Semutego tegulwala mugongo tegunnayiga oba nga tegunnatta. Okyalina obudde bwo? Wakayima Juliet omukono gwo gwe gwasoose waggulu. Wakayima Juliet. Semutego tegulwala mugongo nga kyebagutuma tekinnaguleeta. Nga tekinnagukwata. Omusajja yagala tuulooterere. Kakuwa olugero luno olusembayo okuwummuzeemu Shamadu. Swahaba. Siye gwe? Toli Swahaba? Entamu ennyangu lugero. Entamu ennyangu. Sekidde. Olulimi si lwa binkaniro. Wakayima
katukwate ono Sekalo. Entamu ennyangu bagitenda jjo. Wakayima na Juliet. Wakayima Juliet. Entamu ennyangu bagitenda njo. Njo. Si